Zekino ekyakesezza olunaku olwaleero abasajja batamanya ngamba bazinzeeko ekyalo kye bayita Mizeze ne batuuka okukola ebikwekweto ebirabya abantu 7 nga bafa abantu abalala 7 abaabu we batuuse okubanga basigala mukwano gwange ku ndeboolebo embeera nga emaze okubanga bwete basusseko olw'obulumbaganyi buno obukoleddwa ku kyalo kyabwe kino kyenkubulidde lwakiri munywanyi eky'Emizeze. Kati okusinzira ku mawulire getufuna abasajja bakulu batugamba bano abassa abantu babadde nga abalina amaka ge banoonya nti ku kyalo fulani mutewo gundi bwe muyisa omuti guli agamaka nago mugatte era kankubuulira abattiddwa kubaddeko mukwano gwange n'abaana era twategedde mukwano gwatugoberera mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero abafudde kwe kwabadde Rogers bamuyita Rogers Boniface Nyirambe oyo mukubatiddwa bali 7 Isakala Yokononia wa myaka 76 naye bwatu bwe yagenze Nora Kabuwere myaka 64 ne kubako ne Praise Muhindo myaka 7 tuina Anita Kabugo myaka 4 Masika Kabagenyi myaka 3 Ferdinand Baruku myaka 13 ne Olive Kabugo myaka 13 abantu bano batiddwa tugambye nti mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero olwokusatu ku ssaawa zaabaddeyo mu 3 abantu batandika galangatanya biwanga abantu babadde bamaze n'ekyeggulo abamu nga beggaliddeyo okutuuka okubanga beebaka balinda ate olwokusatu olwaleero bano abatamanya ngamba ebazinzeeko ekyalo tebabaganyiza abantu bano kumalako kiro kati oluvannyuma poliisi bagitegeezaako ebigudde mu kyalo kino eky'Emizeze abapoliisi nabo ne bategeezaako ne UPDF nti abange waliwo abazindukiriza abantu mu gye tuyambagane ebigambo byatambudde era bugenza okukya bannakagadi bangi nga balowooza nti bandiba abasajja aba Allied Democratic Forces ekibinja ekyaba ADF ng'oba oliawo nga kyekirumbye era kino kitambudde nnyo nga balowooza nti ddala ADF kituufu yeerumbye wabula obudde buno abasajja bakulu batugamba ebyo tebannaba kubanga babiwa amakulu naddala okubanga bakissa ku ADF bateberezebwa okubanga waliwo akabinja kano nga si kaabakanywa musaayi nti kati battabusi bantu nedda wabula nga akabinja kano kadinga ng'ekidiinidiini ekyatuuse okubanga kigunjibwawo ne kituuka okubanga kinoonya abantu bano bwe twogerako kankutegeeze mukwano gwange gwatugoberera ebikwekweto ebitandise ku makya g'olunaku olwaleero aba security basobodde okulinnya akagere nga buli mawulire ge bafuna nti bayiseeku wano twawulidde enswagiro waliwo abayise wano naye nga tetubategeera bulungi ne bagamba nti aya baasi oba mu nsiko oba ku mazzi tujja kubanga tubawenja kati bugenza okutuuka obudde buno wawulira bino ne muzzukulu wa Kasujja babiri ku bano ababadde bayiggibwa lwakiri nga battiddwa ababiri nkugambye nti battiddwa naye battiddwa batya nga poliisi eri mu bikwekweto n'abasecurity abalala okubanga bayigga abatamanya ngamba bano nti waliwe batuuse nga ababafumbiikiriza kati abasajja bano ne balyoka bakyuka ne baagala okugamba z'abasecurity bakyusa omulundi gumu ne batandika okutunuza emigemera wala mu basecurity ababadde babalinnya akagere abasecurity okitegedde ne bagamba take cover ne galyoka gatokota era awo tufuna amawulire nti babiri ku bali abatamanya ngamba bwe battiddwa ayogerera poliisi ya kuno Albertine Region Julius Hakiza bw'ati atugambye abattiddwa akubaddeko Obedi Baguma wa myaka 33 y'omu ku bano ababadde bayiggibwa ate n'ayagala sebo gakyusiza abasecurity yakava okutaba wanayinki ate n'agamba n'abasecurity tubatwaliremu kati ye bamulesenga mufuwa jjo David Munyirambe myaka 36 y'omu kwabo abadde bateekateeka okwambalira nkubuulidde bano abasecurity munnanga abasajja ne bagamba aleka tugezeeko okubanga tubakolako emikolo kaakati okunoonyereza ku kyakolebwa ekiruubirwa ky'abano kyabadde ki okujja n'olumba abantu kiro n'obatta mu mbeera bweto kyabadde ki kaakati abasajja bakulu batugamba newankubadde mu kusooka byabadde birowoozebwa okuba ba ADF naye okusinziira ku Major Birali Katamba wa UPDF mwogezi Mountain Division ne Operation Shujja atukakasizza preliminary information gye balina eraga wandibeerawo unestablished cult akabinja k'ekidiinidiini
nga waliwo abantu abalina enzikiriza yaabwe y'ekijingajinga gyeyinza okuba nga yagunjiddwawo. Kati tekimanyiddwa oba ekidiinidiini kino nga kyekyagala okubanga kwegamba enzikiriza yaakyo oba nga bagyesigamya kukuttayo ku bantu oba kibawa emikisa ekidiinidiini gikwate Mungu yasinga okumanya. So kati batugamba members of a new cut whose name yet to be established descended on people nti abamu kwabo ab'ekabinja kano akalowoozebwa okuba ak'ekidiinidiini be bakkakkanye ku bantu bano bafamily members ab'enjawulo ne batuuka okubasalaasala using sharp objects ezaleetedde abamu okuba nga basoogwa enkomerero n'abamu ne balumizibwa. Meja Katamba tukakasizza nti bagenda kulwana nnyo okulaba nga bategeeza eggwanga lino buli kyonna ekinabanga kituukiddwako nti ensonga yonna gye banaaba bamaze okubanga lwakiri mukwano gwange bazudde ekwata nate ku bulabbayi buno bagenda kuva babeere nga bagitegeeza eggwanga tuleme kubanga tusigalira mabega naye nga batugamba omuyiggo mambo bado gukyakolebwa kubanga bannansi b'Ekagadi mu kyalo kye bayita Mizenze balipootinga nti wakati mugenda maaso n'okubanga basanjaga abantu bakira bawuliranga omuyeye gw'abantu kwegamba waliwo owulira enswagiro naye nga zikulaga nti abantu bawerako ekyalo kizindukiriziddwa abajambuzi naye nga bawerawerako bemuku ebyo bamaze okubanga bizuulibwa. Kati bwe kibanga bano babiri battiddwa tekitegeeza nti bonna baweddewo bateebereza nti abalala bakyaliyo eyo. Ajjukira nti Ekagadi kimu ku bitundu ebijjudde mu mukwano gwange ebirabira ebiri eyo bingingi kale nga batugamba ojja kwesanga nti bo abasajja bakulu kati batwalira nato obudde obuwererako ddala okukka mu bibira eyo mu bisiko ebisaakaatidde okulaba nga bawenja batamanya ngamba abalinga abo. Ggwanga lya Uganda mpulidde Kamenya ne KALULE Mukama Katonda akukuume. Programu yo Mpulidde Kamenya. Programu Mpulidde Kamenya tukyongeddemu ebinonogo era nga kati